Amanya gange nze Kanoni Samuel kyaterekera omunaku waswa okuva mu ofisi y'omulabirizi w'emukono. Emirimu gyenkola mu bulabirizi nkola emirimu gya mobilization era nkola emirimu gy'okunetiwakinga dayosisi yaffe mu ngeri ez'enjawulo ate n'okola obinga. Naye nga mu puroguramu ezo zonna mulimu ekigambo ekya change of mindset. Change of mindset program eyo girwanyenga mu dayosisi y'emukono nga etagetinga okulaba nga abasumba baffe abaweereza baffe bassabadikoni ate era nga balina mindset eri esobola okujja mu kiseera kino. Era obubaka buno oba change of mindset mujja kubanga na series of talks zenja okukola, presentations zenja okukola nga ku TV Kyagwe TV nga muzigobera ku YouTube ate ne ku Facebook nga njogera ku change of mindset. Kwegamba mindset mu baweereza si ba Church of Uganda bokka oba Mukono Diocese, naye change of mindset eri abaweereza ab'eklezia, change of mindset eri bannaffe ab'emizikiti. Nebaza Katonda nti oba abafaaza oba baawule oba bawalimu oba basheke, Katonda atutaddeko ekitiibwa ekyenjawulo. Mindset yaffe eteekwa okukimanya nti kubanga omwawule buli wakonkona agula bamugulirawo, faaza buli wakonkona bamugula. Kabe munene atya kasita alaba nga faaza ayingidde agulawo ne yeewombeeka. Kabe munene atya kasita alaba nga Reverend ayingidde yeewombeeka. Kabe munene atya bw'alaba nga Bishop ayingidde yeewombeeka. Kabe munene atya bw'alaba nga Sheikh akuta akisimu n'amukubira aleka essimu endala n'amukwata. Eyo opportunity gye tulina emizikiti gye kiyinza okukulaakulanyizibwa mu ngeri ey'omulembe, n'eklezia nayo nekulaakulanyizibwa mu ngeri y'omulembe, ate era n'ekkanisa okutwalira wamu. Naye olw'okuba mindset yaffe abamu kyamazima tennaba relevant nga embeera eno bwefaanana, n'okumanya opportunities zitulina, n'okumanya resources ezeetaaga okuexploitinga. Kanisa teyandikaabye, abaawule tebandikaabye, n'ababulizi tebandikaabye, tebandibadde mu mbeera gye balimu kaakano. Eklezia teyandikaabye. Kwegamba emizikiti, n'olaba omuzikiti nga gwaziŋŋama, n'olaba eklezia ngeri yaziŋŋama, n'olaba ekkanisa ngeri yaziŋŋama. Naye lwakuba nti mindset yaffe ng'abaweereza tennamanya nti ekkanisa erina abantu n'eklezia erina abantu abalina resources zonna. Naye abantu baffe kati ab'omulembe guno abajja ne batula mu eklezia, ne batula mu kkanisa, ne batula mu mizikiti egyo, bagenda okulaba oba mwawule oba faaza oba sheeke nga talina kyabongeddeko. Bw'aba nga talina kyabongeddeko, nabo balabira ddala nga nabo tebalina kye bayinza kwongera ku kkanisa yaabwe, kubanga tebalina budde bwakukola bino ne bino. Naye senga faaza oba omwawule nga mindset ye eri changed, alaba abantu abali resourceful, ba engineers, ba doctors, bebasawo, ba professionals bonna batula mu mbaawo ne bamala mu kyaki ssaawa 2 oba ssaawa 3 ng'omwawule bagamba muyimirire, muzibirire, mufukamire, mukole mutya. Naye nga talina kyabongedde kubagamba twagala okukola income generating project bweti, twagala okukola ebyamazzi bwebiti kubanga abamazzi mu kanisa mwebali, twagala okukola ebya immunizations immunizations mwebali, twagala okukola ebya income generating mu bakyala mu bavubuka. Kwegamba ng'omukulembeze oba oli faaza oba oli mwawule oba oli sheeke, bw'obanga mindset yo teri changed, kwegamba bakolekaawo ne bamanya nti oyo mwawule waffe, ne bamanya w'otandikira ne w'okoma, bamanya nti oyo faaza waffe atandikira wano akoma wano, era bumanya nti kakati oyo faaza oba mwawule kayogedde kino agenda kuzaako kino, agenda kuzaako kino, oba agenda kuyomba oba agenda kugamba byakabbo ebyo kadoka. Tuve ku ngeri eyo ey'okulowooza tunakwatanga kabbo ku Sunday oba ku Saturday oba naffe abasafisiri n'abalamu bonna, wabula tubeeko kye twongera eri kanisa. Abantu bano Mukama batuwadde balirwadde okukolera ekkanisa, balirwadde okukolera eklezia, balirwadde okukolera enzikiriza ez'enjawulo, naye gw'obongeddemu ki
kati kye twetaaga mindset y'abakulembeze b'ekkanisa n'ekelesiya okubanga eri changed bwe neebanga ekyusiddwa neeba ng'eri on time ng'eri relevant era ng'eri focused mind y'abaweereza ng'eri focused ng'eri ahead of time abantu bano bonna bajja kujja mubali bamanye omwolo waffe alina kyatwongerako naffe byatugamba katubikole naye abantu okujja obuzzi ne batuula muyimirire mufukamire temwogerera mu kanisa temukola mutya kati ekyokulaba bakristaayo bajja mu kanisa waliwo omuweereza gwe sijja kugamba wali Manyage ye bwe yagamba nti mubikkule ng'abulira mubikkule ku kitundu bwekiti ne bwekiti Matayo bwati ne bwati kwegamba yayombi yekywakywanira naku kituuti awo nga kati mbagamba okubikkula ate muli kuki ate muli ku masimu gammwe naye nga omuweereza yeerabidde ndi kati guno omulembe gwa .com essimu zonna bayibuli yonna eriko smartphone himuzi zonna ziri ku smartphone naye omuweereza yakugumuka bugumusi ng'agati muli ku smartphone mu kifo ky'okuleeta bayibuli n'ebirala nolwekyo bwe tuba n'abaweereza abafaana bwe batyo nga tebalina mindset eri changed ekitegeeza ekkanisa oba ekelesiya terina gyejjagenda mu maaso nolwekyo njagala okumanyiza wano ku ntandiko wano okwentomusinga ekigambo kino naye buli Kyagwe TV mujja kubanga mutugoberera nga mulaba ne ku YouTube ne ku Facebook nga na series zengenda okupresentinganga ezogera ku change of mindset okujja ekkanisa weeri n'ekelesiya weeri n'abakulembeza benzikiriza bamanye omulembe guno gwe guli ebyetaaga ebiri mu bantu n'ebisoomoza n'engeri gye tuyinza okubikolako naye nga baweereza n'abakulembeze benzikiriza bafunye change of mindset tusobole okutambulira ku page emu n'abagoberezi baffe naffe abakulembera nga tuli ku page emu bwe kitabo bwe kityo tujja tufunye ebizibu bingi